Mawulana bakuwadde essomo buli omu ayabidde ku Mawulana yakoze eki olekawo oti omukazi n'abaana abayonere ku nkumuli gy'olina n'olekawo abaana n'ogenda gwe n'oddayisewo mu mirembe gyo n'okajjaala sereba omulamba tikitoko omulamba akasente ofunyemu katolaba oli wattabbu nnyo. Ekyasinze okunkwasa ennaku mu bintu bino byonna taata w'omuwala yagambye yayita mutawe n'amugamba mwenga muzaala nnyo ugambye eriya nassale abaana abo mugenda bakola mutya ayagala muzaalamu nuza mufedinze zisikulimba toga nti kuzaalamu nti kuba ndi musanyu nnyo bali bulungi nasooka muzalimu abo bonna abaana naye tukukulisaayo weebali kubanga mu butuufu kyamuwadde ekyokuyiga toyagaliza munno komera komera si ddungi naye walimu abantu abasinga beekanga kyakoze okitegeera toyinamaga nti gundi ngenda mumusiba kati mu kunyigirizibwa kuno weekanga bbaawo obukuye mu mbuga z'amateeka okitegeera weekanga bbaawo tata w'abaana bo gwe oyagala nga muli mu ssanyu muwiibiita mweyagala musaasaana essaawa eno mwafunda kaduukulu mu nnyumba mpaka myaka 2. Ogwe mukutu okwosanidde okwekuumira Tronas Media akwetuli tujja kuba tutambula mpola kanuna kali nga twogerako ab'emipiira mugamba mutya kiri kitya kasavu kanyama basi baguyita batya Afcon naye naffe tumulindirira wano nno mu ggwanga ajja sawa yonna naye tubalamusizzaako mwenna we muli mu budde obwo wonna obudde tebufaanagana tukimanyi nti tujagamba nti nze njagamba nti mwasuze mutya ate mwasiibye mutya nkimanyi akaseera kano Mark John Segawa aloota ali mu kirooto kati tamanyi na budde akatata kawungeezi yajja kuba azukuka ali mu Amerika ebyokukyukamu ali mu Amerika nagamba nze sibeera mbeera n'abo bwe batya abo quality mwenna mbalamusizza mwebale nnyo mwebale ddala okwagala Tronas Media neebaza nnyo abo nentumirako abo abasubscribinga oba abasubscribinga edda ate era nammwe abatanaba kusubscribinga amusubscribinge ku mukutu guno musobole kubanga mufuna buli kimu nga bwe kitambula naawe oba oli awo oyinza okujja ng'odduka nogamba bannaaye nange munteekeko ndabe n'abange bandabe ate gwe balikola badi ku mukutu osobole kubeera nga naawe oli ku mutimbagano naye nga tubaagala nnyo wonna we tuli amannya Tronas nga bulijjo nga ndi ne munnange MC Zamzam walinyongerako ndivumira nditwala byali MC Zam neno ngamba MC Zamzam nengamba mugezi asigala mugezi MC Zamzam wani nansana ate kwefuula wakukomeza asobola wakati ngenda maaso olubale ngetereza asobola nga nvudde wansi negolola ng'omanya tandiza okwacha tugeze mu nkwaccu se enkwacha eno ey'enkoola enkwacha y'omumwa n'obwokwacha ey'enkoola tugeze mu nkwacca ey'okugera nga tandise okwacha amanya bamita MC Zamzam wani nansana senior driver mukutambuza entogo wali wonna tugaba pamiti tuziina ayagala okutambuza emmere jangu wano ku Zam's restaurant tujja kwa pamiti tutambuza emmere she wolof sinya taxi emu nga nasente zange ate neefuula okitegeera nze neefuula agirinnyo okuva mu Lubijja tukena kulabe nga gama nvaamu nyinya ndala kuba mba nyinamu sente ogimanyi sente waga naye bannaye ekitonde ekikazi okitegeera simanyi ate ku sente twalaga wala mukuliko eyo iwa mukuwagira mupiira omupiira twaguwagidde mpaka kuyisibwa bubi kaze kate nfiiraawo kwete okuyisibwa bubi okwo Afcon n'abawuuba omupiira olwakugiddeko omupiira oyange omumemene kuluma agwa ku Sande bankoze bandi badde bamuleka agwe ku Lwokusatu wiiki ejja agwa ku Sande
Batwagala bati twagala ku stand tukola ki tegusula bannange mwenna abawagizi ba Nigeria mbatumirako n'abo abawagidde South Africa temwate kubidde ku South Africa nze nange twena badde naye kati ogwo omupiira omanyi kye mbagamba tewali yawangudde ate tewali yasinze gwomanyi ogwo omupiira gwa kasameme bwe gutyo eggole zasoose zonna zabadde za penalty temwali badde muziga penalty omupiira guluma omupiira gundi eyazeeko yawangudde era zabadde penalty ogambe omupiira guluma ogwa penalty oba gukwatanga n'okasuka mu katimba ne gunywa kinti omupiira bagubaze kiba kiwedde omupiira gwa penalty gubeera muzibu nnyo kasi abagamba mugenda mu penalty mwekaabireko musabe Katonda wammwe ayimirire kumpi awo abayambe naye gwe ekisajja kyataasiza ggoolo twawadde red card omupiira gwadde guli munda mu katimba namutemerawo nga ntoyinga ate nammwe abadde bawagira Congo Congo nadde siriyo kuolo abadde bawagira Congo engwayo sigwayo nammwe mwebale nnyo mwebalire ddala bwe bityo bwe bibeera omupiira buli awagira omupiira njagala akimanyi wabeerawo okuwangula n'okuwangulwa n'okufa n'okulama wabeerawo okufa n'okulama gye tulaga mugwazose nadde enfudde bwokubiri n'ennama gye tulaga tujja kubagamba nti mukolenga ebiramu byaffe ffe abatawagira ffe abawagira eziwangudde nga ffe tubikwata ebiramu olaba bakubanga mubituddisa bwe bamala kulamuka nga tubibaddiza abasajja basuula emipiira abo balina emitima gye bajja akalambala omupiira obeera olinga gwagusamba nomaze kubayo mutwe ngada mupiira guleta gwa eze kate nfiire mu wiiki bwetyo bwetambula ate tujja kuba tulaba naye aba South Africa temweraliikirira tukimanyi nti mujja kubanga mukwata ekyokuseewo kaawo era kale yo yeesiimye yatuuseewo naye yogera bwe banaagireeta wano AFCON kinaaba kitya nkulaba gy'olaga nti AFCON ejja kujja wano tujja kugula kisiba koki bonna tubagule bano balifali bonna tuwakuba kwasa wakakolanga omupiira tugulya tukoye okubonaabona na Uganda n'emipiira netuwagira abalala nga ffe gyaffe erifawusi naye nga tujja kuliisa okuva kuliifu okuva kwana kuba ekiwero okuva kwana addukira ebweru nono wakati tuwene sene baana abalaba obulabi atlist naye nga tumaze okuguwangula naye banne AFCON nejja mu Uganda bano AFCON sawa yonna mujja bajja tuwangulirawo tewangulire muntu waabwe tewalabye gumuli we yakoze batugere Ivory Coast ebadde waka oba Nigeria Ivory Coast musambi abakongo bali batuddeko kati embaga ogenda giwulira wakati waayo ne wa Nigeria kugambye abakongo badde batussemu omuntu buli obuntu bupiwe buti bukulukuta mwenna abali mu Congo bagita Congo Brazzaville embatumidde embaga ndozo bakiri Brazil Congo Brazzaville yes tubaagala nnyo mwebale nnyo kubanga otuuse ku semi-finals kikulu nnyo kyakabi mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna abasambi b'omupiira mbaagala nnyo naye bankoze bubi bandibadde nagwo bagutwala abasambi b'omupiira gino emibiri gyabwe baba bagikola mu ki wano wansi we bagwa kana akadde akaffe oba kali gwe guno muddo tikisuubira bwe kiri olaba akaana n'obuusa najja omusaayi bamukubye bukubi lubale anti ekisaawe kibeerawo kiyonjo omuddo tegulina buzibu ate kyandibadde ekizibu kiri ekiwempe ekizungu kisala naye guno omuddo tegulina buzibu yes omuntu akulu kutokuva nagwa muli owaaye ene wiiki etambudde omanyi olutalo oluliwo manyiko olutalo lwa Kulannama Bajjo ne Kulannama olwo mulanuulira ani anaalulamula tujja mula Lubaale ne Lubaale aleka talusu Lubaale ajja kulusobola kubanga lunana kakati naye kituufu Kulannama ono akyusa amaloboozi wagalaba Kulannama yagambye mumanyire balala temuddamu kumanyira basamisi kituufu yagambye Bajjo azamulaba aziyaza mwetegekedde agenda mu Munjabo bintu byammwe munje bintu byammwe nsaka navugako ebintu Bajjo tukwagala nnyo naye olutalo lwaki osikula entalo omukazi bamusikulako olutalo
Bajjo nze onakakasiza nti Bajjo yatidde tanawa kuddamu kwogera naye kabati Bajjo okwewaga oli mama kufunye singa kola na masenga senga kola na bakazi bakulu bakazi bakoze ebintu byabwe bakazi basawula dda balina empewo sinza nabusina na namba gamunye olabya ng'oli ayogeza eddoboozi lya mukazi oyo Mama Fina tukwagala nnyo weebale nnyo weebale ddala ba Father Bishop baawulidde weebale kwetonda omanyi omuntu bw'ovaayo noweetondera abalala bonna yeetondedde abalala bonna yeetonze kubanga mu kuziika omugenzi Deo waliwo ebyatatambula bulungi bamenyamenya omusalaba era yavuddeyo neyeetonda n'agamba ku lw'abasamize bonna nga ye akulembera akulira abasamize neyeetonda era Mama Fina tukwagala nnyo weebale nnyo byonna byokola tukwagaliza birungi byereere etambula omanyi mu buli ngeri yonna Katonda waali oba okola otya budde Katonda waali ye waali Katonda waali so mu buli ngeri yonna ebintu ebimu Father Kibi yavuddeyo n'abanenya naye Mama Fina mu bwangu ddala yavuddeyo ne yeetonda n'agamba tusaba kutusonyiwa ebyo byonna ebitatambudde bulungi era tumanyi okusaba kwo kwawuliziddwa okitegeera ne Katonda yakuwulidde dda ye ene wiiki ebadde kanaayo kyani kennyini Mawulana bamutadde Mawulana bamunyongera simuzzaako maaso sokoleke kiki bamukoze Mawulana bakuwadde essomo buli omu ayabidde ku Mawulana yakoze eki olekawo ti omukazi n'abaana bayonere ku nkumuli gy'olina n'olekawo abaana n'ogenda gwe n'oddayisewo mu mirembe gin'okajjaala Serebu omulamba TikTok omulamba akasente ofunyemu katolaba oli wa tabbu nnyo ekyasinze okunkwasa ennaku mu bintu bino byonna taata w'omuwala yagambye yayita mutawe n'amugamba mwanga muzaala nnyo ugambye eriede nassale abaana abo mugenda abakola mutya ayagala muzaalamu nuza mufedinze zisikulimba toga nti kuzaalamu nti kuba ndi musanyu nnyo bali bulungi nnyo asooka muzaalimu abo bonna abaana naye tukukulisaayo weebali kubanga mu butuufu kyamuwadde ekyokuyiga toyagaliza munno komera si ddungi naye walimu abantu abasinga beekanga kyakoze okitegeera toyinamaga nti gundi ngenda musiba kati mu kunyigirizibwa kuno weekanga bbaawo obutuye mu mbuga z'amateeka okitegeera weekanga bbaawo taata w'abaana bo gwe oyagala nga muli mu ssanyu muwiibiita mweyagala musaasaana esaaino mwafunda kaduukulu Mawulana kulikayo Mafina yakoze ng'omulimu era yakola nabwane ku ssente milioni 5 banange oyo omukazi ye bambi Mafina nkunoonya oyo omukazi yakwata milioni eza nedda to omunoonya muki mu bulungi munoonya mu bulungi era wegala ssente ate tukwapita era tutetaga nabe tetaga obuyambi Mafina tuli eno bannange tuddukefa amanya mugaso gwa ssente kuba lw'ensonga yakwata milioni eza naziwo yagambye Mawulana ateekwa okuvaayo era yamugjeeyo nengane sente era yabawa okitegeera omukazi akole banange bakazi mmwe era nga Mafina bwe yabagambye owulira si buli serebu ajja nti olina kweyambula owulira buli serebu ajja nogamba banne gundi wakabi tendeega gundi wakabi simula zipu tubirabye okitegeera tubulabye nga serebu aze ku kitundu abanange ojja kale nagambako lumungi nezo sibikola kubanga kenza zize kubanga mukenza zize ku kitundu obijjukidde kenzo gwolabye anti nitwabyogerako ne nongamba twambuza nongamba kenzo wajjawo olizamu okola otya nenga simwagala negumya nembafa walisaka negumya naye kati ongamba otya mu Mawulana babbi mukazi watu yamwagala olw'ensonga beka bayagana kuva dda mukazi we n'abaana baabwe babbi akala kaddera kakyayitwa kalala kazaala mangu naye kati Mawulana gwoleka omukazi we gwe wazaalamu n'abaana abaana tebasomesa baya kusoma okulumbudde ogezo kyakusiba mukomera nakuba mu gundi z'amateeka mu ekyo
Bannange mweddeko basajjamu basalibu mweddeko nze sijja baagala akasibaagala nze saagala basalibu abasajja balagana bano obwereera awo bulaba bwereera nti kubanga amanyi bunno munnange mawula najja wala kudda ku tikitoko akole kyogere bino byayagala Zamutende. Ebintu bye sibiriimu. Nze mwembiri. Nze mbitandise. Sibiriimu. Nawe bale kuvaayo kye kirungi. Namutadde. Amagezi gazze mu maka. Simanyi yasibidde mu. Yambadde kikooti nga tayagala kutunula ku neighbor we. Rain webale nnyo webale. Mayanja Shamimu wakoze olutalo nawe nonkanga. Sebo gwokola otya ekintu bwe kino ogamba mu wekarakasa. Oteeka kale si muntu. Yekarakasiza bubi naawe. Yandi yekarakasiza nga Honorable Chamuzi yagamba teri kulya nga tebakoze n'ekkubo. Ate bawo limewe kanja mafenna. Kakati ani yalumiddwa? Kati yakoza ati samulabisha mimi yakoza ati. Mannange Shamimu yagambye nti nze teri kola susu paka nga batadde Maulana. Kati agenda okufa akatango. Ani agenda okononeka munda era nno jinde kishaye mu kisiru ani agenda okufa katano Shamimu okoze comedy Zubeda tusiwalira okoze comedy webale nnyo zako iyo nyine yerwaza katokane mu zamu sigenda fuka sigenda genda manje Shamimu ani agenda lumwa nze sigenda kane karakasa bamuna mutamujja kunga mfuke oyo abana balabe duka abana balabe duka akati ani alumwa Shamimu tukwagala nnyo wona woli webale nnyo webale Zubeda mwebale kuma industry no kibuza ani alumwa ngatafuka obwena kwerwa zabadde yabwerere akuba sente mwina munne mujja genda malali obasala obutago era bwe bamaze okumuta n'agamba kati kangene nfuke okitegeera wanji kangene nfuke kubanga Maulana wange bamutadde kwisibwa bubi kati abadde omusolo mpaka kwisibwa bubi gomulumye mpaka kumujasa asembayo n'agutanga oli bamutadde Shamimu Mayanja amwebale kuma mwebale okuuma okubeera okuma mutindo wa comedy mwebale kubanga mu ye mumukumye akubanga mumuzanya na watasanye munatya n'omuzanyira mu theater bebbo wanji kiba kugwa muntu kyekyo kibali Shamimu kyakwambala ye kyali waliwo omuntu nga katemba yamuyingira mu mize omuntu nga ye mukama yamuwa talent nga yeye kati Shamimu Mayanja bebo nabo batambula oseka bamoti bebo nabo baseka bibi ayina bantu be nawo watino sekera kene bali kubanga olaba oli aseka bibi awo nno naye Maulana tukwagala nnyo kubanga tukwagala bweru ate tukwagala obere tukwagala nga naawe abana abakyala bagumira bingi oli mukazi wo nze kwa koza sate musonyiwe naye totya otoyotya onayogera lwakuba mukazi ndi mukazi naye ngamba Maulana ayinza okunyigira ki ayinza okunyigira gundi we mukyala we kaki yansibye zabana sibagala zabana bakyaye bana atabasajja kukyanga omusibye mukomera nakana koza ali nakakyawo magamo nsibye tina bana ogamba kana koka niwo olinye nakukyanga kwa kama watu sama anti komera bagamba nta komera ntana yakunsi kubanga babe musonyi wali kyakoze ayinza kuba yakikola mu bulumi nga lumwa nga mayiwa nakikola nataka mu kamera owaye omanyi Tamale Junior simanyi kiki kyayina omanyi abadde yakarakasa museba agenda kutagwa era yagambye gwe gravity todemo kumanyira nze gambe todemo kumanyira tokiddangamu era singa teyabadde ono white bender nadde nkumaze bandi mbuye yamutaasizza wala vile kasita wadde dwaliro kirwa mugamba yakumaze nakakola yagambye tajja kwekoya ne twa mugamba Rotonazi Media nti okumanyira abantu tyenye nettaka ettaka lya ina agenda akole ki akazimbeke dwaliro takikoze abanja seminti we ambanjani bwe yatwale Busabala era yagambye okumukakasa nti mukambwe bagane omuwa agenda mujjeyo obujamuwani ngabagenda kuzimba ki ate yamuteekawo bakyaliwo ngabagenda kuzimba ki dwaliro eryani ate amalwaliro gabira gafa buli arwala libali gravity era maze okwekolako amawulire agenda kuzimba wa munne era
Wabale gravity kitwagamba wakikoze thank you. Abanja seminti. Ata mubanjani. Ayagala seminti we. Ati nagamba. Ekyo bwana bali busabala. Yagambe kati sente nazijjawa. Ekyo bwana bali busabala. Atonya buyambe ba gravity bannanga ali kuki. Wagamba nganti abala katike ukere abala. Era bala kuyita moja akole ddwaliro kati naye alikole. Avumirira ku edwaliro yema aliko ata kamakyano kinala byonna. Nonya agala kwesimba abana batu balina olugezigeza ajja watyo nokulaba Gravity omutujju amupiwe gundi. Nengo sawa kwe baga muna lenge kimenge. Yagambye. Bwatafu yakoye tagenda kwekoya noli. Ni kubanga abana bano bo tebategeera ensonga ye n'agamba nti kyayagala kiri kimu. Kati bamudize semita atandika okuzimba kye. Bamumu oba yamutwala agenda mu jjeje yamutwala wabale nnyo Gravity kyewakoze kye twagamba kyekyo ino okukola zimba eddwaliro wasonyiwa abantu. Bwana eri kugasa. Ina familia na bana bo. Wanje? Ina familia na bana. Ate eddwaliro ly'abaana. Ate kyagala yazimira government. Mwagala ki? Answer. Lyabalwadde. Private. Lyabalwadde. Saka Gravity otubulye wazimbye eddwaliro lya bwerere oba lya ssente. Lyabalwadde. Abalwadde. Abobwerere. Oyo aba alwadde n'agenda mu ddwaliro liba lirye. Tulaba ne mulago bya ssente. Tudda kubiddako. Alale mulago. Yaki? Naye yabaaki. Bannange atwebaza nnyo mwenna abalabi ba Tronaz Media awenna wonna we muli abali ku live side eri TikTok atubagala nnyo. Muweereze message mu comment awo tujja kuba tubalaba. Sharifa born to win nawe weereza ka message awo kiki kyogamba ogamba otya Gondi Gravity azimbe dwaliro balireke. Anga ayitandise dda. Kimenke yagambye ekibiina kati afunye kirala. Bakiyita FDC. Oye yagamba banenge mugendere nga bigambo by'abantu. Yagamba twazaliba kubalumya mitwe bali. Kati ali ku mitwe gy'abantu bonna abakodonga nze sirimu. Yazimbye yafunye ekibiina ekirala. Yavude mufuupu. Yagambye kakati alaba FDC eyinza okukola. Nagamba FDC ya Dr. Kiza Besigye. Ali entewezika ge mazima. Yagambye sigala jobe onto wakola ye ekike bajja kita Fangon Democratic Party. Fangon Democratic Change. I love you alien skin na George. Chimenke kya kabi awebale nnyo webale. Kabi oba kiti aba batogera biteze sifenda kumanya ate bakubye jajjabamu. Neba naye. Abale Fangon magaje bamukubide kimubbi wakasimu. Yakoze. Byadabba akasimu. Naye kituufu bakubye bamu. Twamulabi. Oba kifaananyi kirala kibale. Olanga bino kino ekibeera mu moti ekisajja. You photos. Mama nedda jajjabamu buli ngumi yamukoze akadongo. Engumi zamukoze akadongo muki mu maaso. Jajjabamu gwe bakubye. Yakoze eki. Yabadde abba akasimu. Yabadde abba omugambo. Ogwo mugambo era. Tulina gutokomoka naye nga twagubwire yabadde abba akaki. Yabadde abba akasimu. Baba bamunoonya dda. Baba mubuko yamukubye. Baba bamunoonya dda. Simanyi. Nawudde mukubba akasimu. Newa mtemunda mukulwana. Tata Bam tukwagala nnyo okubanga olina kyokoze oba kyoyongerako ku mamini bamweyana. Jaja Bam. Bamweyana yani. Kati gwe bakubyani. Bakwita Jaja Bam. Jaja Bam yani. Yoyo musajja gwe bakubyera azimba katana wati. Bamweyana bayogera ku bituzire. Tata w'obwana buli. Si yoyo. Sigwe bakubye. Bakubye oyo. Kino kyeyakoze oba tukimanyi. Buli muntu ali mu kutokomoka kamugambo gwe wali bonna. Owaki. Naye bambi. Nze sibaliiko. Nange saagala kumanya. Tubogeddako bogezi mu kisonyi oboogerako kuba olw'ensonga tekiriwo. Nziramu okubakubiriza. Ku Lwokusatu wiiki ejja. Nga 14 tugenda tandika ekisiibo. Sifudde bwakalema. Ash Wednesday teri kulya nnyama. Ash Wednesday teri kulya nnyama. Kati buli mwana muwala yenna abadde agoba alowooza ku
ku Valentines linyamu ku kya wakati. Nyama ki? Tewali kulya nyama. Yongera oluganda utereze. Teri ko. Kaneza kale ko zamu waawe. Abaana bale babagambe teri kulya nyama. Nyama ki? Bwe tusiiba. Meat. Bwe tusiiba. Ayente. Tetulya nyama, meat, nyama. Kati gwobo manyi nyama. Teri kwegata. Ate bandi kubuuza. Yachi bagambe. Nyama meat. Nyama. Bisigade babiri. Kakati mwenna mukwata obumuli bwammwe nga mumufunye. Yakula kusatu. Nakongalo byo. 14 kuliko omupiira ogumukambwe. Man City ne Arsenal. Ngose mukambwe nawo. Mama oberawa. Mukambwe kumwe kati wa Man City Arsenal. Ogojja guulya Arsenal naku. Twinayo PSG Bayern. Twinayo Barcelona Real Madrid. Zona nga 10 nezo. Kakati Valentine Ruda. Kati muri mugwafe. Ngaso bidango sima gwafe lokulimu. Era buli anowooza ku Valentine agitandya. Amani yote tulimu. Temulimu. Sagala. Tujja kuwerekera bagenda tugenda kusunga. Tujja kusunga. Nefe naso nobiyaga nokwata na munsi. Era mwenna mukitegeere nti okunaku olwokusatu wiiki ejjanga 14. Byonna bigenda kubeera mu okumipiira. Ash Wednesday esooka tukeera kusaabavu. Kakati bino byanjagala kuntwala out. Pampe gundi nedda. Acha kiri mu kwana kijeewo. Tukijeewo awo dina inawe inokuddako ne wumulane soka ne mali cyane. Ebyo bisinga bande mu bikolenga mu bigenderera. Waliwo ekintu kitalina kwogera kate. Izo ensonga zo twazogera ko tuweze kusako birowoozo. Nja kwenenye nga mazafuta. Budi atogaye full figure oluzungu olungi. Taloka Africa. Oluzungu muzinaga. Abalaba Turners Media mwenna tubagala nnyo wonna we muli tubagamba nti kyakabi mwenna bwoba oyagala. Atenga tugomeza wali wonna gwenywera bunywezi gw'olya nga tugomeza genda mu comment wali wonna. Wereza ayo teka yoga banange kino. Yes. Tetujja kuvuma lwa demeno tuvuma. Tetujja kuvuma. Ate tubagamba nti bwoba oyagala kutegeka omukolo oli waddembe okujja okugenda wano ku Bajitani Kabumbi Royal Gardens Kabumbi awo batwalire egendo bagambe nti niyo mukolo n'abantu bange 1,500 bajjaawo ojja kuteekawo wali tenti okole omukolo gwo abantu badigide bachakale n'abasomesa n'abagala ebyokusomesa nti njagala okusomeseza abantu bange abakyala manyi kusomesa basomesa abakyala abaami oba babavaako omusomo gwa senga gogamba okusomesa mwana baza bagenda kusomesa abakyala naye omusomo gwa senga togusasola oba oli mukyala oba oli musajja jangu okay tuka tulabika twafunyeyo nesenga wano byonna mbiri ate mwenna abagala abaana abawala omanyi kati nnaku zino obuzibu obuliwo bw'abaana bawala tebagala kwata mu manda enjala eri eno naye Kidas Chako ekyo ekitereezezza ofuna amanda go noteka wali mu kusigiri manda 4 tegadduka zangalo nga bw'ogakwatako engalo zo sigala okwata mu manda ate n'osigala ng'okola ebirala tewali buzibu batugamba manda ddagala naye nga Kidas Chako ejja kubanga ekufunira ojja kuba ogifuna ojja kuba ogisanga awo ku Entebbe Road ekuwe ofune ky'oweetaaga amanda bakubireko ku 0778 26 12 04 0778 26 12 04 oba 0704 27 88 23 genda wali ku Turners Mart Store osobole kubanga wefunira omufaliso omulungi ogw'essomero oba oyagala gwa ssomero oba oyagala gwa muntu mukulu omugongo gukuluma orthopedic mu size zonna ebika byonna awo enansana opposite ne Ivory ku Mayembe ojja kubanga owefunira ky'oweetaaga otwala omwana ku ssomero asome omufaliso omwana gwalina okwebakako ate n'abaako buli bye bamuyigiriza byonna tabyerabira omufaliso ogwo genda awo ojja kuba obafuna butere enansana Ivory Hotel kyekyo kyakabi ate
tujja kubanga tugenda mu maaso atusobole kubanga ye ekintu kitambuza. Okitegeera? Abantu naye batufuna. Batufuna bulungi naye lwakuba Valentine bw'ojogera bw'oyogera ku Valentine abantu bacyankarana. Kiki? Bonna. Okudigida kw'ababeerera ki? Abadigida batono abakawa be bangi. Abadigida batono abakawa be baki? Be bangi. Banze kuba omusajja omu ng'alina abantu 8. Balina okucakaza. Ate nga weda alina kutambula na muntu atya? Omu. Olowooza tambula nani? Leonard Mayinja tukutumidde wonna wooli. Leonard Mayinja naye agenda mu Valentine takyalina katono. Ate lwaki nedda? Nga 8 March Serena Hotel. Tuli ku Mesona Melodies of Love bituunya. Ne Rema Namakula waliwo nnaku Serena Hotel. Melodies of Love. Muchala Amza Sabunya. Agala natamu. Kenzo gungamba. Nesinyo kale Kenzo Chegundu wabayimbi nkwagala nnyo naye bambize sikwagala so anakwafa. Bakabona ntonga gyabagwira mu bikopo. Kenzo ojja kuyita eno nja kubuulira atusobole kubanga tulaba ensonga eyo naye gwe kubanga obusungu bulayika bwe buli bungi. Si busungu bungi naye kati Kenzo gobera abantu bagenda olwanya mu nsumu n'abaana. Egundi gyalimu ako kakafo kalimu akumwagaza afu Uganda yonna nnamba y'abakyala. Naye mweddeko baserebu mweddeko tugenda mu Valentine genda kuwulira gwe ekigenda obuve. Wawulidde ono mwana Neko G akayimba ke yayimbye? Ebiki? Neko G kayimba ke yayimbye. Oba nkayimbemu okawulire. Twagala penda singo biruma. Yagamba twagala ki? Yagambe twagala Pentagon obeganye tuddize sente. Nenga byegeje kayimbyemu. Twagala Pentagon tetwagala sente. Twagala Pentagon tetwagala. Ayagambe twagala Pentagon obeganye tuddize sente. Nenga byegeje kayimbamu. Twagala Pentagon obeganye tuddize sente. Asimba nama njega nakakola mu TikTok. Twagala Pentagon twagala Pentagon oba tuddize sente. Taata bujingo abaana bakutabukidde baagala Pentagon. Amana kama atakuona endulu. Omutegeera. Twagala Pentagon tetwagala ate nakali ne bakateeka mu yannyoko. Oyo mwana erinnya nase ologedde n'entuka n'enjuka n'engamba. Naji ki? Alai. Linnya kyeryo Nakogi. Yeyita Neko bamuyita Neko G. Afaanagana erinnya eryo. Olwo omuntu etuma erinnya nga limutuddemu. Mukwano lyakutuddeko. Bamuyita Neko G. Neko G. Twagala Pentagon, twagala sente. Ante agamba twagala Pentagon. Oba batuddize sente. Twagala Pentagon oba mutuddize sente. Tukoye tenti. Ono wakayimba sina kafiringa bungi ene bakayimba go kayimba ogiramu leka munna nezera go siri muyimbi mvako oshega sina kala bako na yete kigambo okyogere kijene mutwe bagala penda bonene bagala sente nasimba manyago anti agamba twagala Pentagon oba tuddize sente tukoye tenti abana bayimba Pastor Jingo. Abera akantu kofunya ke bayimba. Owide no mutabani wa Fango. Kayimba kayimba. Sina kauli. Natuka gambo je wate magala mugenda kunoma, wate munoma. Mwino kwa kupa kuisibwa butya? Bobi. Nimba lafumye no. Pa kuisibwa? Bobi. Cyo itache kitunda bana ekiri munsi. Social media. Twagala penta. Agambe nnyoko oyo omusajja mulabe edduka n'abokaboka mu chaachi naye kyena chaachi tegedde Neko G tubuulire ogamba mwagala Pentagon oba baddize sente
Alega kati noteekamu na kali Pentagon ya nnyoko. Kubanga yakoogera era basiya bujingo lyabaddemu tewaliwulira mwaliri yamutaddemu naye amunanga kyeyabaddemu mu kiwulire yannyoko naye omusajja mukulu nebya nogamba yannyoko pasita bujingo obukulu bw'oliko n'endiga ezikugoberera n'abantu b'olina mu church n'emya nogamba yannyoko wenyimukola nakwata akatabo kange wa Bible nze naye ngene mfiri wakakande anti kutogendayo ngene mfiri wakakande ati katabo nkugamba mbakuba mu ddiini eyo gwe toli mugoberezi wali osonzeeko wadde kikomi era muziki tusonda ng'ambeeri kiringa bana bali bana bajja buseera bannange kyakinuma n'alina ekibwa ekyagoma edda ebyaggwawo n'agamba nti bannange ntaga obuyambi oba osobola moto sobola kola ki bireke naye kati n'omwana bamwe bangi naye kati esaala yagamba yannyoko n'abamwe bavumiddemu yannyoko wasonangani yakutumako ntiteka sente mu kabbo bannange abasajja bo bayaayi bannange bapasita bayaayi tosobola kukwata nosinza kabbo nosobola oluga yannyoko wasita bazaaliza nnyoko zosazaaliza mamoyo yazituwadde twagala Pentagon ojja kakasago temufaayo mwena abaagala Pentagon oyo nekoji yabagambye naye ate eyo message yesinga olaba ekintu ekyo basajja batumanyira mwana sijja nagamba batumanyira kuba teri atwalewo bantu nagwe omuntu wotabikula maaso tolina kiddako sooka omanye nti wano nsaba kusaba nekyo ekiriwo olumu ebigo byayogera tukwali kati yafuuka muna katemba tomulaba ng'akuba dansi talina okuba daivu akuba ezi butterfly nga zina zino ez'abaana akuba butterfly wansi awo mu church tuli mu disco tuli mu church kati gwe otakwata Bible nyoga hangende ewalala oba oli ku bibyo abantu obikula amaaso abapasita bafuuka bayaayi yaganya kabbo ekigendo yakyeyo ate abagambe mukama abasaasire basobole okuleeta ekikumi ky'ekkumi kyanyina kyanyoko ye nga bakagamba banne gakabata nombo ya nnyoko banaye omusajja oyo mulabe kakumi 10 pasita bujingo mulabe 10 tamwenda kugala kirala akweza nako mumekisinga kawo oyo omusajja gwera ekyo kitono nnyo kubyayogera labika kwekigamba amata bakyanokiisa mukamwa bali waliwo basajja bamungo omugamba nti nnyokwe ajja yenze kiŋŋambe olabe ndekatatiddemutennakatata kiŋŋambye omuntu akulabudde tinyoko ate kimugambe abantu abaganya bamama baabwe naye kati gwe pasita omukulu omusajja omukulu emire mu kyaki yannyoko otuvumye ntumira nnyo mwenna ab'amasomero mwebale kubanga nti mwasobodde okukkiriza abaana wadde oli asasuddeko ekitundu oba oli alese requirements teziwera ne mukkiriza abaana ne bayingira ku ssomero si bonna lwo babaganye era n'ababaganye nammwe tubatumira mwekube mutima mufune emitima egyabazijja kujja mugumeemu bannange era mutaba tebagumaamu mugumeemu sente zigenda kujja kati gala n'omwana ku ssomero nga tenadde ebiina olabe ntumira Triple J liri awo Bujuuko Kadebede nentumira St Francis liri awo Kabumbi nentumira ekidda nentumira Ebeneza liri awo Bujuuko nentumira Creamsite abagamba obutaga nkunoonya omunoonya Creamsite omunoonya webale kubanga osomesa abaana kyakabi nnyo abantu webale kumutwala nga bw'abazze kubanga munaaye oba oyambye oba osinga kuba oyambye future y'omwana okubanga nti omwana afuna kiyeetaaga naawe tubuulire twagala Pentagon ne batuddiza ssente onfuna teruggwe twagala Pentagon ne batuddiza ssente otodde wakayimba okategedde twagala Pentagon ne batuddiza ssente ng'okalumirirwa okakatiriza nnyo yannyoko banayi wona we muli musaasire nze
Olwaki tesobola okukusasa n'ovaako abantu bayimba. Kasita weeyongerako erinnya. Shigolofu neefuula. Nze ne nkutya. Awo we nakutiira. Shigolofu neefuula. Neebuuza n'okwebuuza omuntu kati Haji nkutumidde naye munnange guma biba. Tuba tuliko mu biseera ebyedda ebintu ebimu obyerekerezanga. Wangi Bagala Pentagon ojutumira Haji. Bagala ntwagala muzikiti. Naula Pentagon no muzikiti. Omuzikiti muzimbe ziri tent. Ziri mu kulwanirira ziveewo. Bagala Pentagon oba tuddize ssente. Kansajja jagala munonyi. Nona mwengu mibiri. Geo, no, sorry. Neko G waliwo MC Zam. Nkunoonya. Kubanga ndo kanyumidde obulamu bwange bwonna. Oba tuddize ssente. Atubuulire atweze. Bagala Pentagon oba tuddize ssente. Yenna aliwo wano amanyi Neko G w'oluyimba lwa atwagala Pentagon amutubuulire ali luddawa abali wano ku TikTok live mutubuulire asangibwawa omusizamu agenda amulaka wakiri mbulire lwaki olimba bava kutodimba yatandika atya nena banne ku 3 nyazimu wabata mtwagala Pentagon badudize ssente munfo ntogama ngenda yanyoko enseno girabe kakumi genda mukafumboko obereyo abali mukafumbo kamumbe mukafumbo nsobola baneyagalya mama Fangoni tukutumidde wano ku Tronas Media kwagala nnyo webale byonna byoyagala yagambye yakowa oluzungu n'abarusoma alaba basula njala nagamba busa nomenyeka nogamba ye mfaati mpe mmere mboza mukusaba mmere mu luzungu biganya gamba mpe mmere I want to go mpe mmere Wanasiba nenjala mukubanga oneruma n'emimi. Ye yakowa oluzungu tayagala byakumukooya ebyo. Atuyo president advisor. Taina wadde agata na dakazungu. Kaina kikamulike kamuyisaawo. Olwo lwayogera. Lwayinawo. Telumuyisaawo lowooza. Lwamuyisaawo dda kugambye. Bale babonabona basimana kitabu bugabo bazunga. Bali mukusika bigayi mu kibuga batujjako emigugu. Akulaba je mama omugugu nengo omwana akujjako omugugu ala ne diguli. Abaana bali ku mwenge banyedde bbiya ne bagwa muri nenga ne diguli. Olwo ensonga yabanga buli mulimubuuza nga alina kwenywera nguuli. Kenzo yagambye yatoba nnyo n'omugenzi Deo akatonda tumusaba akuwa ekimuli ky'emirembe. Oba atoba nnyo naye. Tukutegedde amaze kufa. Omusomi yagenda n'agamba omuyimbi mwamuwulira izike yeka miliyoni. Etuka nagamba basiima ogenze bale nnyo basiima ogenze kakati tutegedde kati nti yatoba naki oti widdeko Kenzo ng'akyogera nti natoba neddeewo ffe tulere bulabi tugambye kudoka imiri yako ogambe bannange ofunye obwobayimbi abakulya abayimbi Uganda bannange emikono gyange ntobaliko ne gundi netumanya naye kati tukitegedde kati afudde tegasaaki ntukumirako mukadde wange katakala awerera abaana be tasaagala bitayimwondekanga natamwa wena bawozi bugajira ago twagala Pentagon ne batuddize ssente Best Cuts awo Emengo mbatumiddeko mwebale nnyo mwebale kubanga mukola ku bantu oyina omukolo oyagala nnyama nte namba oyagala nte meka 10 meka oyagala kitundu genda awo ku Best Cuts Emengo ojja kubanga ofuna ennyama okitegeera ennungi oba oyagala nsava oba oyagala nkapa oba oyagala katototo oyagala etya gwe bagambe kyoyagala ojja kubanga ogifuna butereevu awo mukisampewo naawe nkutumidde awe Nansana kyakabi webali nnyo kubanga obeerako kuno ku Tronas Media ate Capital Hardware esangibwa Namusera awo naawe tukwagala nnyo webali ddala tusiima nnyo byonna n'emikwano gyange gyonna ntumira n'abo bampita baaba okitege baaba abo bampita baaba mwena mbatumidde olina kumanyi abantu bano abayimbi anda bawanika ennyimba oli yagera n'agamba ewane watyamane babaaba ebyo biki kukyogera okiwulire ewane watyamane babaaba
Mmanya waba weba waba Chiyimba olimao kiddemu wano we wa chairman weba waba asoka natogera mu bufu then nacheza mbuchi we wane wa chairman weba baba mmanya weba ndize saka kummenya kikulemye chiyimbe kuwo mutuwalo teka wano bwe chiyimbe yacho wagalya katona chiyimba nze sika bantu be Kampala mbatya wane wa chairman weba baba wano wa chairman weba waba nedda chiyimbe nga bachimba malo chize mu bulungi soka la chimba mu bubi era mnashitereza kati wakama tibalampa baba nango badde omuzizza baba bala okita baba baje bali banje ebanji kiro kabi bonna bampita baba mwe namba tumidde mwebale nnyo byonna bimukola mbaagala nnyo nabo bakulu bange nabo batumidde buli amanyi nti maama anzaala mutumidde mwebale nnyo mwebale kulera eyo n'omusajja atudana mu Tonas Media agituddemu akuba atenga wagumiza kyakabi mbatumidde nnyo wonna tuwa amanga menta buli muntu aliyo nga ina comment ye ngaso gisindika ngo yeyo joyagala bisanikira okitegeera gocho yacho simbise oba kyo baki tweyanziza nnyo tweyanzike kuba eba opinion y'omuntu okitegeera kyabala bakyabakola ki eso wamujjako kyalabe omuganda mbate munne gundi olimba munne wasimze kibi kyekyo kyawulira okitegeera nicyo tukyeyanziza kyokoze ki kyosindika kyonna. Thank you very much for watching our channel. Channel ya Fojira Tonas Media wali wonna tukuba ate nga yetugumiza wali mu control room Kabode wali kyakabi oyo wali tebankwatako okitegeera oba ina kyonoonya oba kiwulira gwowulira Kabode ate ntumirako family yange ate ng'otusse giddemu tumirako family yange gwokusatu tumirako family yange genda maaso mwena mbaagala nnyo okuva ku muto paka ku mukulu mukiwulidde abantu bannakiwulira mama Tonas atumirako family okuva ku muto paka ku mukulu asemba asooka omukulu tokwatako ne maaso kubanga abasajja basinga ajja n'amalako sho so naga ntimiddeko family yange tasobola ne mama waabwe tumidde mwebale nnyo mwebale yebalina okukuuma ne mama waabwe yebale okukuuma tukuumagana mukuumagana naye asinga okukuuma mwera bakuuma awo kati oyonoona siyonoona bannaye nga tuwumbawumba puroguramu yaffe atubagamba nti tubaagala nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mutukuumira ku mukutu guno ekyo kyakabi mwongere okusubscribinga ate okoone mukadde wali mira wabbiringanyaawo mire mukatale wabbiringanyaawo omukyala musiraamu kutumiddeko nnyo nkola buli kimu kana kafaaniza kali kumanyi tuddawo mire mwana tujja betereza mpola mpola kati kali kullo okitegeera kutumiddeko awo naye bali okola ku Tonas Media sawa bina nawe oba otaddeyo ani aba yakulagambye dda omuntu anaddeyo osajja afune kafeero Dash Kafeero tukutumidde nnyo yagenda mu deni kirala mu Dash Kafeero ogenda mu deni wanyi tukoye tusiriwaza bale temutusiriwaza bantu mmwe gwe waliwo enjawulo bamuyita Kafeero Dash Kafeero anti kakati gwe jjuzawo kyoyagala lwakuba kigambo Kafeero Dash owabaliko yayongerako erinnya kati owabaliko Kafeero Dash owabaliko nze nzekka atayongerako linnya galimu amanya 8 nange oyagala ya 8 Tonas 80 and above kiki ekisingaawo tubaagala nnyo mwenna wonna we muli mwebale nnyo mwebale ddala nga tuwumbawumba abantu ba Tonas mwena abaliyo betutamanyi betumanyi betulaba betutalaba tugamba nti tusiima bakola ki tusiima bongera tweyanziza nnyo tweyanziga abantu b'ennansi nakatooke kabulengwa owulira bulungi komerodi yenna ndoza okuva ku Northern mpaka Kakiri eyo olwo n'oluguudo mwena Tonas Media
tubeyanziza nnyo tubeyanzige bwe naye mukola amagezi ge mutuwa bye mutudde byonna tukola ki tubiyebaza nti mwebale nnyo kuba buli muntu kyoyogera ku mutima yeba opinion yo tuwakizaayo wakyo woofulumiza okitegeera wano kyenjogedde nga kikunyizizza nsaba okole ki onsonyiwe ne wano ndi ku sho tuba tukola okitegeera fe tuba tukola gw'owulira ng'olumizibwa pa akuyisibwa bubi kakkana mukyala weewumbe abasajja weewumbeko okitegeera kakkana mpolampola mpita MC za mwaliwo na sinya driver okutambuza obutogo wali ennansana tukatambuza pa akuyisibwa bubi pa kumujasa kola ki asembayo bweyagala ebirungi ngwano mutunazimija tulanga obulango owulira tulanga amasomero olina otunda ki gwe wana ekyo tunajja ngwano mutunazimija tujja kukola ki nzayogera mu maaso go ntunda mmere siokoma wano munansana ne pamiti kola ki gozigaba beti beauty salon Hassan's boutique mwebale nnyo nene mutusaako mama alima wana w'emmere mwebale nnyo jajja muto keki yo Nigeria namaanyi nagikulira ejeeta mpaka jaja wa TikTok olimba jajja muto oyo olaba ejeeta keki tukola ki nemujirya etujirya bambi tweyanziza nnyo tweyanzege webale nnyo okujoyininga gundi yaffe nnyo okutufolowinga ye bali kwagala Tronas Media subscribing yongera buli tamanyi buli ali okwo tukweyanze nnyo tukweyanzege omukama akutukuumire Queen Nabira Chakabi webale kubanga obeerako amwena abalabe ba Tronas Media tubaagala nnyo tetulina we tuyinza okukomya nti wano mukama katonda abatukuumire